President. Kulikayo President. Okay. Gati musaze Kulikayo papa. Ani abanyi. Twanyize nnyo. President tosobola koma mu magezi yawe. Nenga kulikayo. Bana yakomyewo. Kulikayo. Anja chiulira. President emisema bade mukuziko jogerako oli. Entisa yabadde mu kuziika, entisa yabadde mu kutta muntu. Agenda tukuba amasasi. Temubuza Botambula. abantu bafa babaziika, so okuziika tekitiisa naye okutta omuntu kyekitiisa. Kituufu. Ya naye si kifo si gwe musoso kiraba bino muze mbirabe you sample you just symptom ako kabonero k'ekizibu ekinene you know aba ekitutuuse bannaye mbasiibuddeko bintu bingi tujja byogerako nga tumaze okukakana naye nkomyewo mu ggwanga nkomyewo ewaka kinawadda buli omu asaana ekitiibwa bannaye webale kulaba Kk Tv Uganda, the inspiration and the best broadcasting around town. Kk TV, the global experience, the might, the power, and all you need with Kk TV. We are your broadcasting experience. Thank you for subscribing to Kk TV. Museveni era nga bwe yakyogedde yayogera n'abantu abalala neffe tetulina kye twogera naye kuba aliwo mu bumenyi bw'amateeka. Ekyokubiri tetwetaaga kwogera naye kuba obuyinza si bubwe, obuyinza bwa bannayuganda. So tetwetaaga kwogera na Mwai Museveni. Ye okwogera n'abantu tayogera ku ngeri ggwanga gye likyuka naye abeera ayagala kwogera naawe kubuuza oyagala ssente meka. Ffe tetugulirirwa. Bakikola okulabisa okulaga nti tolina kyoli. You are watching Kk TV. Kikulaga nti eno gavumenti ya Museveni eriwo mu bumenyi bw'amateeka, tegondera amateeka, tegoberera amateeka, yo ekola byeyagala. Omuntu omu yasalawo, bwasalawo nti kati beera mulamu ng'obeera mulamu, bwasalawo nti kati beera mufu ng'obeera mufu. Mr. Update kanumbe, oba bankuba bankube, oba banzita banzite, oba kyekigwawo kigwewo. You are watching Kk TV.